Lubaale omutabbizi tuba tumuyingidde akadde kano kennyini tulabe ate kiki ekifaayo sayidizeeyo kale ndabe yani gwe nnina ku layini. Hello. Babula nkulamusizza mukwano. Kale mami kadima. Yebaleko ssebo. Kale naawe gyebaleko obulamu bugamba ki? Obulamu bwebadde bulungi. Okay. Naye ninamu obuzibuzibu. Buzibu ki? Nambadde ntizabamu ku buyambi obalaba nzirukiddeko gy'oli. Buyambi ki? Naye mezga ye yankwanako bamuyitanga Joshua. Joshua si muvubuka mubi. Agamba nti muvubuka mubi. Okay. Muvubuka mulungi bw'ogwa ku muwala abaagala abavubuka balungi. Ayina kasente ke. Naye nze yansanga nga si kyo kika ky'omuvubuka gwe njagala. Okay. Yes, ne tulemagana okukwatagana. Byayanga. Byayanga. Okay. Byayanga. Joshua ne twawukana. Unfortunately Joshua ayina embeera gy'ataddewo. Okay, ongambye nti ne mwawukana ate ongambye nti si yali omuvubuka w'eki mweyagala ne mukitabuti. We didn't love, tetweyagala. Temweyagala? Yes. Kyagaana. Tetugenda malako. Okay, wadde naki yadde? Yadde. Omanyi mba njagala ongambe tutegeere amazima tulabe ensonga gy'ekoma naye ongambye nti temweyagalangako. Tetweyagalangako. Yali akwana? Nakwana. Gwe n'okita? Ya, nengamba Okay, kati kiki? Joshua anyonedde erinnya lyo. Yes, mu ngeri ki? Joshua tusangiddwa nga tubeera ku kyalo kyekimu. Naye Joshua yeezira kuwulira muvubuka nkwanye. Awo then ajja kunoonyereza omuvubuka. Omanyi batuyite bujja. Najja n'ateekawo n'atandika okunjogerako andwazizza firimu. Ampise omubbi, ampise omuyaaye, ampise avudde ekitiibwa kyange. Tamanya nti oli ankwanye. Awajja kujja mugambe ndi mubbi, ndi mulwadde, nzisa abasajja bangi, ndi mufere bingi. Yakakikola bameka? Like about 4. Bananga bangi. Yes, akasamanya nti I've got someone ankwana. Atandika kujja kutanishinga my name. Okay, kakati oyagala tukuyambe ki Babula? Ensaba banjogerereko n'omwami Joshua aneesonyiwe. Akulekera emirembe. Kati olinayo omuntu? Mate ninayo gwe ngezaako okwagala okulaba naye ndi ne mu kutya. Anya ayinza okukola ebintu byebimu. Wakugamba oli mu kutya. Ndi mu kutya. Kati bano babadde nga agamba ebigambo babadde nga bagamba bati abadde nga bakuleka. Yes, teri musajja asobola kusigala na mukazi amuwuliddeko history bwezityo. Oli mulamu? Ndi mulamu ne bwentwala mu ddwaliro. Lwaki agenda abagamba nti oli mulwadde? Nga bwe nkugambye omuntu twali magana okukwatagana. Yekola oba busungu kubanga obusente bwabuyina wala abayiikayika ku lwa ssente. Wabulyako? Tobulyangako. Gye nalaba nga tetujja kukwatagana. Anti n'ekizibu ekirala Babula ekiriwo nti kasita oba ng'oliiridde omuntu obusente era nakyo ayinza okukozesa advantage eyo ng'ayagala kwesasuza. Essente ye nedda saalya. Tewalya? Naye gwe tewamwagala bwagazi? Saamusiima. Kati oyagala tumugambeko oyo okwogerako ebigambo? Oye aneesonyiwe. Akute? Ante. Nga bw'oli omulwadde n'ebirala? Omulwadde andeke amuvudde nno obulamu bwe. Agamba woolira wofira. Okay, naye olina mwesonyiwa kyekisooka n'ekirala n'omulopako mu b'amateeka naye kale katumukubire ffe tukole ogwaffe. Oyagala okwogerako naye? Toyagala kwogera naye? Alina bye njagala mugamba. Oyina ffe oyagala twogere naye? Ogereko naye bamugamba neesonyiwe. Kale mukwano tweyanze gesigala ng'owuliza tulabe kyanaagamba. Kale sebo naye neeyanze okumpa obudde. Mwami Joshua, nkulamusizza. Nange bwentyo sebo. Nze Kadima Namayanja ne Kabogoza nkubidde okuva no ku beti muzeeyi. Nga nsaba kumpayo kadakiika kwogerako naawe. Yangu wako sebo tuli ndi mu bwangu ngenda.
Okay, kakati waliwo omukyala atukubidde bamuyita Babura omumanyi. Babura kiva Babura manyi bangi. Tugambe Babura naye atugambe nti mubeera ku kyalo kyekimu. Babura ono bambi ng'atukubidde ayina ensonga embeera gy'ayitamu etali nnungi ng'ayagala twogereko naawe. Ngati ensonga ya kugenda ng'omunyumyako mwogerako ebigambo atugambe nti wamukwanako naye ne muteeyagala. Naawe omwagala. Anze simwagala nze nkubye kwogerako naawe. Nze singa kuleka abantu baffe nga ndaba. Tosobola kuleka abantu baffe nga olaba? Abantu okufa batya? Babula atwala eri sirimu we. Anti kakati gwe wamukeberako ng'ayina sirimu. Ayina sirimu lwakyayegaana nga oba talina sirimu lwakyagamba tumwogerako. Anti kakati kyenjagadde nange okubira ayogedde naffe twogereko naawe olekera ayogera ng'omusaasaanyako amawulire. Kyenkugambye okiwulidde ssebo. Gwe omuntu alina sirimu gwe wali omwagaza ki? Nange nalabuka ne muvaako. Walabuka n'omuvaako. Gwe wamuvaako Babura yakuvaako. Nze namulekawo ne ntambula ne ngenda nga ntegedde nti alina sirimu. Yamukusiiga naawe mulina. Ekyo si kibuuzo. Kakati tukole tutya? Okuleka omuntu nga ye busiru agenda tabusi bantu. Kati naawe sirimu wamufuna. Namira pepo mwezi mulamba. Nayita ku mumwa gwa nkoko. Gutya? Nempa mukama obujulizi. Aye kennyini n'engamba sijja kufiirwa balabulamu bw'abantu. Nabo bagende balwale nga tulaba. Kogwe. Nengenda nga mbalabula. Ati sebo mbadde nsaba tukole bwe tuti. Mpulira. Oleme genda ng'omwogerako. Gwe sebo nkulabula. Kimanyi omukwana. Naye nze sigenda nkulabudde ogusembayo genda kufuna kutwala musango eri Katonda. Musango ki? Ogw'obutalabula bantu. Gwe gambye obalabule. Nina okubalabula era togamba nga nti saggamba. Wangi? Era togamba nga nti saggamba. Nze mbiyingira mu luddawa. Anti nze nkimanyi omukwana naye Mukama akuwa ekiwummulo eky'emirembe. Byebyo. BFM Mwangi. Nawe okuliriza. Ono abeera kayita Benoni Paatu nga ndi obulenzi ssebo. Esebo. Nze ngamba ogusajja guleme kutikatisa kadima ogusajja gwali gwagala omukazi oyo. Lwakuba gwekaza ogusajja ogwo nenga gwali gwagadde omukazi ogwo. Gulekerawo obusungu ssebo nze kayita Benoni Paatu. Bwekaza kale naye namanje okusinzira bwe mpulidde omwami olayika naye omupiira yagusambamu. Omukyala yayogera amazima. Nedda omukyala yayogera amazima. Kale BFM Mwani kadima sebo wali okuleza eggwanga n'Obuganda nawe okuliriza ono semuwemba ku kyokusoma kamange taata. Oyo omwami yenoonye mukulu kadima taata yenoonye. Yes sebo. Kale webale nnyo BFM ono baferese muto. Nedda omusajja ayogerera by'omukazi wekwanya mugaana mukazi mulamu. Kale webale nnyo BFM nze mu Lugwe Emma ekijumba mu ggombolola y'e Rwanda. Esebo amazima ga Katonda omusajja oyo muyaaya alimba akwayiriza mukazi ayagalamu obuzamirembe olwokuba yamugaana. Nze mu Lugwe Emma. Kale webale nnyo webale ddala bwana mu Lugwe webalire ddala namwenna abekooki bagambe tubatumiddeko nnyo bannakooki tubagala okufaako obufi. BFM Adima sebo ndagala kukuwesiza nawe okuliriza mukono gw'abakyala ennyanja. Owaayo omusajja ntabudde nange naye amutwaleko mu b'amateeka. Amutwale mu b'amateeka olw'okumulebula. Amulopeko kulebula si kulungi. Kale yenze kadima Nze namayanja. Nange ankabogoza son of Nakabulu from Luwero. twongera okwagaliza Bene sorry simazaalibwa amatikira amalungi ag'emyaka 3 wakati ng'ali ku Namulondo. Mwenna bannange mukulikira abasobola okubanga mugenda mu bugiriza Obuganda wali eri mu Lubiri Emmengo ngera kumona ennyimba zigera kubeera mwene zisinga okwokya mu countdown tova ku BFM ekinda buli ky'omuzika ekisinga. For now tubagamba nti musule bulungi. Mweraba.